nayogera naye nayogerako olunaku lumu lwokka era taddangamu kunkubira taddangamu naye nga nze ndi mukazi musiraamu nze mmanyi nti Allah yagera buli kimu kubeera singa Musa yali tanatuusa kufa yali mutomedde ate n'atakolaki n'atafa n'abantu bangi bali mulago bakutukako amagulu naye nga baawona naye Allah bw'aba asuusiza olunaku lwo tosobola kukolaki kukiwakanya. Maama, waliwo ekigambibwa nti mutabani oyo yakulirako ekyengera agendayo kwaba ekyengera bamulabe gye yakulira. Tugenda mumutwalayo naye nga munono z'Obuganda tetugenda mumuyingiza mu nnyumba just tugenda kumutwalayo olw'ensonga nti abantu batwogeredde ebintu bingi nga buli wempita bagamba wuuyo omukazi eyabika omwana we wuuyo omukyala eyabika maama we so kati njagala tumutwale tupakinga awo wabweru emmotoka bamulabeko essaawa emu tulyoke tusimbule okugenda Essonde. Maama, ebigambo bino bikuyisiza bitya nga ku kyalo bagamba nti wabika omwana wo bulijjo olaga nti oyo yabika omwana we? Yanyiga mpulira bubi yampisa bubi nga sikyayala ku kyalo mala gatambula enkeera nenvaawo nga ne waka wantama nga na buli wamu wantama n'abalive waya abasipaka TV nabo ne babyogera nze nali ndi nawaka ne bankubira essimu ne baŋŋamba twalabye amawulire ku TV gonze TV kinti live waya sipaka TV egambye omwana yabba ssente ali mu kkomera nengenda ku YouTube nenoonya amawulire nga gego gennyini nempulira nga ennaku ennuma neŋŋamba naye abantu bano kati nange ekituufu nembeera awo nga ntandise okukolaki okubuzaabuzibwa naye nga nze omutima gukkiriza nti omwana yakolaki yafa okusinziira ku byenjogera nabeki e Saudi kati nembaawo nga obwongo bukyankalanye nengendako ne muddwaliro awo ne banzijanjabako naye nemmala ne bankansolinga nemba nga nziramu okutegeera obulungi. Ekitegeeza nti okutwala omubiri gw'omugenzi ekyengera tujjewo kiri badde bagamba ku kyalo nti maama wabika omwana wo. Kuba abamu tebajja kujja naye nga emuseera ekyengera gye amaze ebbanga ddene era yasomeranga awo ku Summit n'abaana b'oku Summit bonna.